Sabiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 17 Stella Nandawula omusomi w'amawulire ku BBS Telefayina yayanjula mwana munne Charles Ssendagira Ensibirwa mu maka g'abakadde be ewa Kiso, era omukolo gwetabwako omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa akulira entambuza y'emirimu ku BBS Telefayina Danstan Busuulwa ne bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo wakati mu kusagambiza n'okusanyuka. Olwaleero Charles Ssendagira Ensibirwa akakasizza ebigambo bye yeeyama eri Stella Nandawula bwe bakubye ebirayiro byabwe ku lutikko y'Omutukuvu Paul Ennamirembe, era omulabirizi wa Central Buganda yawummula Right Reverend George Sennabulya yagasse Stella ne Charles n'obubaka gye bali okukuuma obwesigwa buli omu eri munne ebitera okuvaako obutabanguko mu maka. Nkufumbirwa gwe Charles Ssendagira okuba baze wange, okuba baze wange mu bulwadde ne mu bulamu, mu bugagga ne mu bwavu. Charles, nja kuwuliranga, nja kukwagalanga, nja kusembezanga mu mutima gwange. Ekyo okumagamaga kireeta omutawaana munene nnyo mu bufumbo. Mwana wange Charles ne Stella bakiyita domestic violence. Wabaddewo mu wiiki eno wendabidde omukyalo kyakoze bba mwakirabyeko nga be bati omukazi n'atuuka okukola ekikolwa ekifaanana bwe kityo. Mwana wange ono avumiridde ebikolwa by'obwenzi mu bufumbo by'agambye nti nabyo bireeta nnyo enjawukana mu bafumbo, kyokka n'amusaba okujjukira ebigambo bye yamugamba mu pulogulaamu ye gy'akola eyamubuufu bwe yamubuuza ye akikoze atya okutuuka ku myaka 60 ng'ali mu bufumbo ne munneewe. Pawulo akyogerako mu Bakolinso n'agati omusajja yenna aba omukazi takwatanga ku musajja oba mukazi okugyako ng'amaze okumuwasa, naye olw'obwenzi buli musajja abeerenga ne mukazi we gye, n'omukazi abeerenga ne kimanyi kitegerekeka. Bakolinso 7. Katikkiro Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ogwetabiddwako omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Hajji Professor Twaha Kawaasi Kigongo, era nga yavunaanyizibwa ku ntambuza y'ebirimu mu Buganda. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, era nga ye muwanika wa Buganda, abakulira ekitongole kya BBS Telefayina Omukungu Patrick Sembajjo, akulira abakozi mu BBS Telefayina Petwa Luutu, akulira entambuza y'emirimu Stephen Danstan Busuulwa, abakozi ba BBS Telefayina ne bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo. Ow'omu mbuga avumiridde abantu aboogera ebikikinike ku bufumbo nga n'abamu tebabuyingirangamu, ekiremesa abavubuka abandyagadde okubuyingira okwewangulira obufumbo obutukuvu. N'okungiriza obuzibu bw'obufumbo gwe toli mufumbo. Abalala ababungeesa ebigambo ebibi ku bafumbo baba baawasa obanga baafumbirwa, bo ne bibalema ku lwabwe. Ensi yonna eyo si yabalemesa obufumbo bwabwe, ne baddira ebizibu byabwe ne babikuba ensi, ne boogera obufumbo bwe buli obuzibu. Obufumbo bubaamu ebisoomooza ng'embeera endala zonna. Mbalaba wano mu Magandula si byakweja abaata, nabo basanga ebibasoomooza bingi, kakati obwawule banaabuddukamu. Oweekitiibwa Mayiga agambye nti ensonga y'okuwa abaana amannya g'abakitaabwe erina okukomezebwa Obuganda bwe buba bwakukuuma ekitiibwa ky'amannya g'ebikaago n'okwongera okugamanya. Bw'atyo n'asaba bano okuwa abaana baabwe amannya agaabwe n'abayozaayoza okutuuka ku kkula lino eri obufumbo obutukuvu. Bw'oba muzzukulu wa Nsibirwa n'okola gadibyenga lye, erinnya ojja ddiswaza ne bwe banaali bakuyita. N'olwekyo twagalamu abazaala abaana mubawa amannya agaabwe, envuma eyongere okunywera, mubakuze bulungi mu mpisa ennungi ez'obuntubulamu nga bantu ba Kabaka. Ekitiibwa kya Nsibirwa kijja kuvaayo bulungi. Stella Nandawula asoma mawulire era yakola pulogulaamu ya mubuufu ne pulogulaamu endala ku BBS Telefayina, ate Charles Ssendagira Ensibirwa ye aweerereza mu kampuni eya NBS, era bano abagenyi baabwe babasembereza ku Victoria Shower Gardens, Ebbunga. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, ageesigika. Okay, Stella Nandawula ne